GTV for unity and development. Nirizo mulabi waffe nejo siziro kubanga wekumidde ku GTV kano kekadde akalagaane ke twasuubiza ntuli kutuukangako mu kaluke Gyobeera gyowangalira gyosula gyewafumbirwa gyogenda okuzaala abaana gyonna tujja kubanga tukutuukako GTV program Gyobeera era nga olwaleero tuli wano bayitawo Kisaasi junction tuli mu Nakawa Muslim district era nga wano wetuli oyinza okulaba junction eno empyagezawo kubanga ezimbiro lyayita Kisaasi junction then tulina wano oluguudo lw'Ennengera olugenda Entinda tulinawo oludda Jinja bweyogerere then tulinawo luno oludda e Busega then tulinawo luli oluguudo oli ludda Kyanja yes oli mu Kisaasi programu eno sigikola nzekka mbeera ne mwana muwala Kawusa tenda what anje kicho kyesinze kunyumira mu junction ene mpya kubanga yali erabika bubi naye kati bagiterezezza naye gwe walaba oluguudo Northern bypass really egenda kwanga erabika bulungi n'okwakubisawo ekifaananyi government tugiwe credit yemu Point one. Program Gyobeera mbeera Musasa ne Kawusa Ttendo era nga olalonga tugende kuno tuli mu Kisaasi era nga eno Nakawa Muslim district so nga Nakawa Muslim district yemera ye division eya Nakawa bingi byetasobola kubuusa maaso obanga oyogedde ku Nakawa for example toyinza kubuusa maaso junction eno eyogerwako okubanga egenda kubanga y'amaanyi ng'erabika bulungi era ne tusalawo tuga nti programu yaffe Gyobeera olwaleero katugireete wano wenyini omulabi waffe tukulage enkulaakulana egenda maaso mu ggwanga lyaffe eya Uganda so nga ate programu eno tubeera n'omulama ogw'enjawulo gwe tutambula nagwo Kawusa Ttendo olwaleero omulama gwe tuleese okola ngezaako olina omulimu ngezaako ekibangezaako anyway omulama oyo gwe tutambula nagwo ku programu yaffe wano Gyobeera ebbula ly'emirimu livuddewo batya oba ebbula ly'emu gavumenti enayamba etya okuggyawo ebbula ly'emirimu oba ffe omuntu ssekinnoomu okoze ki okubanga ebbula ly'emirimu nga tulijjawo omanyi covid-19 alina engeri gyakuttemu ensi yonna infact si Uganda yokka olwale wano tuli mu Nakawa naye Nakawa etwaliwo okubanga era infact kyotayinza kubuusa maaso mu Nakawa yemu ku divisions ettano ezikola Kampala wabula nga eri highly industrialized wabula ebutuukidde olwaliro nga kampuni nyingi zaggalawo olw'ekirwadde ekya covid-19 kampuni nyingi mu Nakawa muno zaggalawo ne zisala ku bakozi nga kampuni egisanga yali ekozesa abantu 100 nga kati ekozesa 20 ekinana kyaddawa kitudde waka abalala badde baleka badda mu kyalo oba bafenja wali abafa ku njala gye bali ne babagamba bafudde covid naye nga bafa njala Mukama Katonda abeera eggwanga lyaffe erya Uganda so nno awo tugambire tuno olwaleero omulama gwe tutambudde nagwo wano mu Nakawa etwaliwo okubanga ye industrialized division eya Kampala abagagga abasinga kubanga balinawo amatwale ge tulimu bagayita bukoto erino etwale bayita bukoto wetuyimiridde twale lyabagagga wabula tugenda kukola tutya okubanga tujjawo yes tugenda kukola ty okubanga tujjawo ebbula ly'emirimu oba yo gavumenti ekoze etya okubanga ejjawo ebbula ly'emirimu so no tugenda kubanga tutambulamuko wano twogereko n'abantu baffe ab'enjawulo abantu ab'enjawulo tugenda kubanga twogerako nabo n'abagagga tunabasanga tujja kwogera nabo muno mu Nakawa mwemuli abagagga abayiwasa mwemuli abagagga abatunda amamotoka gonna bawava muno bonna bali muno tomanyi ayinza okutugambirawo nti nno ebbula ly'emirimu katulikoleko kankuweyawo waomotoka nga busatu ogende otunde Wazala bawegwe. Kale bawegwe mama bawegwe. Bajagwanze. Alright. Kawusa Ttendo Musa Sam ugambye nti nno tuli mu Nakawa Muslim district naki nayo katukomewo. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. Ekyali naffe wano nze ne Musa Sam ne Kawuthara Teno mu programu yaffe Gyobeera tukyali mu bantu baffe ab'ennakawa era nga tukyababuuza ku birowoozo byabwe eby'omulamwa gwaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Gyebaleko sewa. Ali nyabo nawe gyebaleko. Najibu Katumba. Kulu Najibu Katumba. Bannange ebifi byebyo. Ebifi byo bibiri. Kati buli kimu kya mmeka? 14 Bana ndowooza Musa Sam owulira kyanyanya ndowooza ngenda kutwala nga 5. Kati mukama waffe mukulu Najibu emirimu gigenda gitya? Emirumu mibi. Mpola mpola wekiro embeera ya covid gyatefunamuko obuzibuzibu naye luli nga si covid tubadde tukola bulungi nnyo naye embeera ya covid kati gyesalasalamuko naye nga alhamdulillah tufuna kyetulya waka. Kati mukulu Najibu oli ku nsonga oli ku point yennyini kati g'okyogerako kyekyo mukulu Najibu. Emirimu okubula emirimu gyalibaddewo mu Uganda emirimu egirina factory tuzirina naye obuzibu kiba factory oli agikola nga si munnansi n'abyana abakozi bonna nga si bannansi kyo kyaliberekera nga manager oba n'abantu nga babiri ngaabo naye ng'esigadde emirimu gya bannansi nga bakola mu factory nga bwe zityo naye factory tuzikola ate nga emirimu gye bagibwa si bannansi
tekirete ebbula ly'emirimu ate ng'abavubuka tuli bangi. abavubuka tuluma tweyiiya abantu tweyiiya kati ogamba emirimu gyonna gye baleeta factories bagiwa abantu bava bweru nga sibansinga olaba era omuchina ng'alina abantu nga 10 ng'alina ssente obwavu ate ngaffe niwe tuwa okoze nga tengaffe bannansi niwe bwe okoze akantu ate bakunyigiriza nnyo ate osinga omugwira tokyali badde ate gavumenti ng'etwongeramu tukulaakulane kitege naye ate kati ffe tukola akalimu luusi tunyigirizibwa nnyo n'osinga baki abagwira mukulu najibu nga gwe weekuba omwaka faananyi kati ng'oli mu kifo kyonna ekyobukulembeze wandikoze batya okuyamba abantu ba wansi ddala kati fe aba wansi wandikoze otya naye basobole okufuna emirimu senga nali mukulembeze ebintu byonna esente zino gavumenti ezireeta sente olwakuba nti abazira tebabafaako wewa nti oli yalidde sente ne bamwongera kifo kirala mu gavumenti kyo kyalibadde nti sente we zijja nga z'abavubuka bazaffe bantu ba wansi ng'olina ozinoonyereza ennyo omanyi kuba nti oba zitambudde zitya zikoze zitya naye kati oli azirya kifo ky'okumusiba ne bamwongera kifo kinene kale nakkusa lubuto lwe famire neeba nga yenyirira ate ng'abalala bonna basiiwuuse tubyena tusiiwuuse era ng'ondaba wenkoze ekiri ejja kunyirira inshallah kamusabire ogende ku kifo ekinene ekyobukulembeze alhamdulillah kati mukulu najibu kusaawa zino tuli ku DTV njagala obeeyo n'abantu basatu b'otumira b'oyagala ennyo tumira nnyo maama wange mwagala nnyo mukyala janati mwagala nnyo yali nakifuma eyo gye nzaalibwa ne mukyala wange naye mwagala nnyo wamu ne bakasitoma bange abalala nja kubafuna inshallah ogenda kufuna abakazi abalala ogenda kufuna bakasoma abalala bakazi nja kufuna inshallah ansabire nnyo nfune mbeere obulungi nfuneyo baganda we inshallah banaye musasama ife tobiyitako tukyali ku bifi wano naye era nga mukulu najibu ayogedde era ye ng'agamba waba mu kifo ky'obukulembeze mazima aba asobola okuyamba abantu ba wansi program Gyobeera musasa mu GTV the border to border drive tukuba kalokalo nga tuwayawayamu kawolawola olwaleero tuyingidde katale kana katale kasangibwa wano mu kitundu kye Kisaasi wemba sikoze ensobi songa nalabadde okubanga ntegeera ku bintu ebyenjawulo olaba emirimu egigezaako okubanga gitambula emirimu ng'egy'okutunda ennyaanya obutungulu amenvu n'olaba bingi bigenda maaso okubanga bitambula songa omulamwa gwaffe gwe twatambuddemu kwe kuba nti abantu tebalina emirimu gye bakola ebbula ly'emirimu mingi songa ate mulimu abamu ku bo nga bo balinawo keejaabwe gye twandyagadde okumanyaako omulabi waffe omulungi owa GTV nkwaniriza mu katale oba akatale kano bakayita bati Kisaasi Jack's Market Kisaasi Jack's Market omulabi wa GTV nkwaniriza mu Kisaasi Jack's Market wentuuse muno kati ntandise okutunda bintu nyinamu emiyembe nyina emicungwa nyina mangada onamuyita green pepper anyway kyonna tugenda kubanga tumanya ebbeeyi y'ebintu bino njagala omanye ebbeeyi y'ebintu bino bw'obanga oyitawo osobola okubanga weefunirako kweyo yandibadde nga weetaaga maama amannya gwana nze Nakajugo Kasi erinnya nga ly'abambejja era ndi mumbejja baca bayita bassebo era ndi ssebo kati weyite ssebo nze ssebo mula mu kamera weyite ssebo ensi ekulabe ndi ssebo abaliddawo bali kutenda kakati ssebo mukyala Nakajugo ssebo tusaba otubuulireko osooka otubuulire wano wonna emirimu gino ndabanga gyonna giri wamu sirabawo nnyo kyawula sabawo nnyo bawundare tubuulire gw'otundawo ki ntunda ennyaanya ntunda karoti kitegeeza nkyuke bwenti bogoya byonna nga babirabaawo kakati ntegeerera ku kyennyaanya ennamu n'ennyaanya enfu era oba ogiraba kubanga era nange sobola kuteekawo nnyaanya nfu mba nina kuteekawo nnyaanya nulu kuba mali bakasitoma baagala birungi kakati kankubuza ekirala singa ntwala ennyaanya yo nenkyuseeyo nga nfu nsobola ogizza nga ate ngisaze ogiziza bulungi nnyo nenkuwaamu endala okyogedde mutwefuulira oyagala ngitwale ngisale ngikomyewo nga nfu wongobe asisobola wamba njagala kasitoma wange wagikomezaawo aba alabye nga kyamu nagikomyawo nesobola omuwa ekirungi asobola okudda kakati tulina omulamwa gwe twatambuliddeko olwaleero nga tugamba nti nno tumazeewo tutya ebbula ly'emirimu abaana abawala bali eyo waka batudde covid yabamalako emirimu bali batudde emirimu gyonna gyonna gyaggalawo gwe nga ali mu kukola
gwolaba tuyinza tutya nga tumalawo ebbula ly'emirimu? wabula kyekyo siyinza kulimba kuba nti covid yatulinyeemu okuddamu buzi kuyiiya mirimu bupya kuba buli muntu abamu tebannakola naffe abakola era tetuli bulungi kuba bwe twaliguzizza abamu tebannaba kuddamu kukola. Kati bonna bajja wano mu katale bayiye bupya anti era kati embeera yeeruwo kuddamu kuyiiya buli omu kuyiiya kyakukola kirala. akatale tekajjudde. Si kino kyokka kyekyokukola waliwo n'emirimu emirala. Emirimu nga kyo mwana omuwala gwe gy'oyinza okulaba ng'essaawa eno asobola okutandikawo omulimu ogwo n'agukola nga mwana muwala? Waliyo okusiika chipusi, waliyo bingi, saalunzi gye ziri bingi. Kakati emirimu egimu nga chipusi gikolebwa abaana abawala, naye twesanze nga ate abamu tebakyazira na kuzirya kubanga olwedde ebintu bya bbeeyi. Abantu kati bali waka batudde chipusi ani agenda okuzirya? Kyekyo nange nkirabawo ensonga nti abantu abamu bwe twali badde tuguza kati ngedde we twabadde tukola mabegako tubadde nga buli omu asobola okuwagira munne, naye twesanze nga buli omu kati ali ku mbeera yakweyiiya nnyo nsonga nti tebakyakola abantu abasinga. Ate naffe bakola tuyimirirawo ku bannaffe abamu ng'abasaaluuni, aba woteeri zennene, ab'amabaala amanene babadde bajja batuwagira. Kakati singa obadde pulezidenti wa Uganda 2021 mukyala Nakajugo nga yegwe pulezidenti wa Uganda Her Excellency Nakajugo, kiki wandibadde okola okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga? Nalibadde nkola teweeraba mu State House? weerabeyo neerabayo dda weerabeyo oyogere. Neerabayo dda nalibadde nga buli muntu nfuba nnyo okulaba nga afuna kyatandikirako okukola. Gwe pulezidenti nentondawo emirimu nenfuna companies nezitandikayo emirimu buli mwana Uganda yena nabanga asobola okukola. Mukyala Nakajugo, tumira ku bantu abali eyo obagambe balabe GTV ku Lwokutaano n'Olwomukaaga bajjako balaba ggwe wekka. Ntumira ku maama wange Gladys Nakago Lakayi bwenjagala ennyo, ne mutabani wange Jorex Kawoya benjagala ennyo. Toyanziza nyina sister nga bamuyita Kawuthara Tendo, mbadde nsaba wemba muleso nomusa mufunira akafo watundira ennyaanya n'obutungulu. Ampana yifubya gwango ddasebo muteeka wakukuba wali ekituufu mu katale nga kana akajex market ebifubya gwango dda. Kawuthara Tendo ensonga yetugenda kubanga tugikolako omukyala tuwe nti akatale kaggwamu dda, naye tetujja kufuna we tujja kumunyiga akatale mwekali. Ajja kusobola okutunda kawo, asobola okutunda obummonde, asobola okutunda emiyembe. Nkwaniriza omulabi waffe omulungi, nnyongera okuddamu okuba nga nkwaniriza program Gyobeera Musasa Kawuthara Tendo. Twagambye nti olwaleero twakyalidde bantu bannakawa Muslim District era nga wano we tuli ndi mu office eza District Kadhi owa Nakawa Muslim District. Kyentegeddeko nti wano tuli mu ttwale ly'Ebukoto. Ebisinga ngenda kuba nga mbisaba District Kadhi tujja kubanga tutegeera amannya ge, ajja kutubuulira bingi. Tuwerabira n'omulamu gwaffe ogwaleero gwe twatambudde nagwo. Kadhi ffe tuba tukwaniriza oba gwaba atwaniriza sebo? Nze mbaaniriza kubanga bagamba amaaso amati ngabuuza nnyinimu, naye kyo nze mbaaniriza. Olwo Oluganda nga lukusika ennyo? Olwo Oluganda lwennyini nti tubaaniriza mikwano gyaffe aba GTV. Olutimbe no gaggadde olwavaayo okukola omulimu omunene mu kuzimba eggwanga lino mu myoyo, mu byenfuna, mu byempisa, mu byobufuzi. Era lwe lutimbe lwe tumanyi kikuli kino kibeerako kujjako nga kigasa. Temubaamu kusimatula bigambo, temubaamu kwogera byaswakaba. Buli kyonna kye tulaba ku TV yaffe eno kiba kiri ku mulamwa nga kizimba ggwanga, kizimba ddiini emyaka gyonna. Nolwekyo tuli basanyufu okuba nti tubakyaziza mu Nakawa Muslim District. Tuli basanyufu okubanga tukyazizza. Naam. Amannya gaffe Kadhi? Amannya Zakiyu Burhanu Serunjogi.
Zakiyo Burhan Selonjoji kadhi wa Nakawa Muslim District kadhi wa Nakawa Muslim District eri wansi wa Kampala Muslim Region eri wansi wa Uganda Muslim Supreme Council tuli mu Kampala Muslim Region naam wansi wa Uganda Muslim Supreme Council naam okubanga tutuka mu structures za za Uganda Muslim Supreme Council abantu bategera obukulembeze bwaffe so no mulayo wafaale yayinza okubanga yaleetazo okumanya Nakawa Muslim District matwale kyagakola Nakawa Muslim District bitundu ki byoyinza okubanga otubulirako Nakawa Muslim District yemu ku district enya ezikola Kampala Muslim Region era nga zirinya Kampala Muslim Region kati Nakawa yemu kuzo era nga Nakawa Muslim District erina amatwala 3 erina Bukoto wano we muli gyeri tutwala wano we tuli bali kino kya district n'ekiri muki mutwalire e Bukoto erina Naggulu neba ne Bina era nga Naggulu likulembelwa Sheikh Abdul Majid Khamis Bukoto nekulembelwa Sheikh Adnani Senkumba Bina nekulembelwa Sheikh Faisali Sembati bibakulu ba matwale agakola Nakawa Muslim District naam alright Sheikh Nakawa Muslim District omuntu ali somewhere oyinza kumulagirira otya nategeera nti kati wentambula bwenti mbantuse mu Nakawa Muslim District kakati omuntu ali ewala abatulaba Nakawa Muslim District osobola okuka mu Kampala Kampala capital city yeggwanga lino kakati Kampala ina division zine za central government ziringa 5 kati division ya Nakawa side ya government eno kuside y'obusiramu ye Nakawa Muslim District bw'oba ova Jinja oluyisa bweyogerere ng'oyingira mu Nakawa kugamba inaanaganye ne Kawempe erinaanaganye Makindi so bebalinga nga abaneighboringa district eno ya Nakawa Muslim District so kyangeza okutegera mu byogedde nti omuntu awulira division ya Nakawa natuzere mu side ya government ya Nakawa Muslim District byebimu ensalo zezimu buli kimu ensalo zezimu Sheikh omulabi wafaali eyo gwenga kadhi oyinza kumunyonyola otya ku busiramu bw'omu Nakawa Muslim District eno nga gwe omukulembeze waamu okutwalira wamu obukulembeze buno nabujjamu bakama bange eminence mufti wa Uganda Shashabana Allah limbajje ne olukiiko lwonna olwandekamu obwesige nsoka kubeebaza kuntekamu obwesige okumpa obuweereza buno bwa Nakawa Muslim District mu 2018 bakulaba ng'osobola oluvannyuma ne bongera ne bakakasa mu 2020 kubanga olwasooka yali gundi keyateeka isikaali oluvannyuma n'emyaka 2 ne bakonfaminga alhamdulillah ndowooza nga nkoze bulungi ne mbeera substantive disikaali owa Nakawa Muslim District Nakawa Muslim District enkola yaffe enkulu nga tukoberera mukadde waffe nga tugoberera abakadde baffe unity and development gwe mulama gutukutambulirako kugatta abasiraamu ba Nakawa n'okubakulaakulanya era tusobodde bwe tuba tugaba obuweereza bwaffe nga tuweereza abasiraamu bonna ab'omu Nakawa tetulinayo gwe tugamba nti gwe tusasula mu ndowooza ya byabufuzi oba ya sekiti ndege y'eddiini ntapita y'eddiini bonna tuweereza abasiraamu ba Nakawa Muslim District era n'okubanyonja puroguramu ekibakulaakulanya okulaba nti bawagira gavumenti okwasomesa okuwagira gavumenti za puroguramu za gavumenti ezikulaakulanya puroguramu za Supreme Council ezikulaakulanya okuba nti bakola ebibiina bakola saako bakola ki byonna buvunaanyizibwa bwaffe okuyamba abeetaavu okuyamba bamulekwa okuyamba bannamwandu okuteekawo embeera okulaba nti abasiraamu ba Nakawa tebasigala mabega era n'okubeera nga tutambuliramu ne bakulembeze abalala bonna aba gavumenti
tutambula nabo local government ba MPs ba mayor ba RCC bona enkolagana yaffe ennungi nabo ng'ekigendererwa kulaba nti ffenna tuli ku mulimu gumu kuweereza abantu era tutambuliramu n'ab'amadini amalala kubanga tulina ebitugatta nga abantu kyobulaba nga waggulu waliwo intelligence council naye kati nene ku district tutambula n'abamadini amalala ku ebyo ebitugatta ng'abantu obwavu bwabuze tuluma butuluma kyekimu ziba ntalo zitukosa kyekimu kati COVID-19 unabadde atukosa ffenna abadde atukosa kyekimu n'olwekyo n'okusomesa abantu baffe n'abasiraamu kubeera nti tukolaganire wamu tutambulire wamu n'okubeera obumu unit y'abasiraamu nkulu nnyo munaka muzi mu district tulina nnyo bizibu disikazi mulala disikazi ali omu wannakawa teri bakulu b'amatwale balala bebo basatu bebo ne kazi waabwe yoyo kati abantu bannakawagabe bamu ku bantu abasinga abasoose okutegeera abamu ku basoose okutegeera obumu bw'obusiraamu n'okumanya nti Uganda Muslim Council ye maama yaffe yambulira yaffe ng'abasiraamu ba Uganda. Tukyali n'abantu baffe ab'ennakawa nange Kawuthara Tano ne Musasaamu era abadde ntambula omanyi tukola nnyo zi withdraw tukola zi deposit kanenda ba mobile money tebaliko so ali mukwana nawe gyebali amanya Kawuki William mukulu Kawuki William anko wange ye Kawuki mukulu Kawuki anko omulungi woti emirimu gitambula kitya mirimu gitambula mpola nnyo nga nfudu sente ntono mu bantu tokyakola otula butuuze babeera batono kyogamba abakola zi withdraw abadepositing nga bonna batono kyenjagala okugamba nga ate tusasula lenti biriko okulya biki kakati mukulu Kawuki ondakala tutambudde n'omulamwa nga twebuuza ebbula ly'emirimu livuddewo litya obanga gwe Ssekinnoomu osobola kukola ki okugyayo ebbula ly'emirimu ebbula ly'emirimu tugezaako ffe ne tulwana ne tugyeteerawo naye ekintu ekisinga obukulu gavumenti eba erina okukola ekyo ekintu kubanga yes eba erina okufaayo ku bantu mukulu Kawuki ebiseera ebyo ebyemabega nga COVID tannajja ate wuuyo apaana lockdown emirimu gyali era gibulaabulamu naye nga sinyo kati COVID yazze omukulu agaddewo lockdown emirimu gyesibye ebyo byonna obyogerako kubanga kati abantu bakaaba obwavu bungi okikkaatiriza nkiraba nali nkola emabega si bwe nkola kati kitegeeza nawe obiraba toli bweruwa gavumenti kyenjitirizaamu ekendeeze ku misolo tusobole okukola emisolo mingi gyejavuwaza abantu mukulu Kawuki tweyanza nnyo naye nga tesinnakuta nkutte enkwekutte bayo omuntu gwotumira alina ku TV tunawali ku TV tumira mikwano gyange bonna banga mbaagala nnyo nekira n'omukazi wange mbaagala nnyo naye kirala kyembadde ŋŋamba nti kyogambye ekiri ekyemirimu gavumenti erina okukola emirimu abantu bagezeeko kale bakole industries ennyingi abantu basobole okuba nga bakola emirimu egyenjawulo eyo si muntu omu yayinza okyetuusaako gavumenti nawe omulimu gwayo si kutusolooza mbusolooza ate erina okulaba nga ekolera abantu emirimu ekirondesa gavumenti kubanga ekulyetingawo emirimu kituufu mukulu Kawuki tweyanza nnyo olwobudde tweyanza olw'ebigambo byo tweyanza egera nange sigenda ku withdrawinga sente kati kanjira nzibeera kubanga obwavu bwo bonje. Hello Miss Pretty. Hello. Doza Musasaamu gyali yandwadde agamba nandi mulwadde naye. So what are your names? My name is Elizabeth Shemerire. Elizabeth Shemerire. Essaawa za luzungu essaawa zino. Naye can even use Luganda. Ngeza okulaba nga ddala oli mu Western nga mazima Luganda toli. Ate nga Western sirusobola. Gye baleko nyabu. Kale nyabu naye gye baleko. Emirimu gitambula gityo. Emirimu bwegityo it's not
like we are not doing very well these days. Kulabe saawa zino oli wano oli mu kusideyinga olinga tabirinako sente waweza. Actually, I'm not slaying. I deal in fruits and vegetable business. And I have a boutique in Ntinda. So I'm a very hardworking lady. I'm not just a slayer. So you are just here chillaxing. Omuntu wawumuzamu ng'omuntu. Yeah, it's cool. It's cool. Sometimes it's very necessary. Yeah. So katutambudde n'omulamwa gwaffe ebbula ly'emirimu bitutabuseeko emirimu gibuze okyogerako oti. I think the government should encourage young people to create their own jobs. Okay. Your jobs are everywhere, by the way. You can create your own job. You can choose to sell grocery, fruits and vegetables like I do. Okay. I'm a very educated lady, but I do fruits and vegetables. Okay. These are my banners right here. I'm going to deliver to a client. Okay. Miss Yes, Elizabeth, how old are you? I'm 26 years. So you're still a youth and you're still young. Definitely. Advise the youth to work hard in this case. Okay, what I can tell the youth out there, I encourage you to please work. And anything, you just do anything that brings money in your pocket. Yeah, stop being at home, sleeping, all that won't help you. To my fellow ladies, this is the time that we should work very hard. This is the time. Let's stop that life of slaying. Because at the end of it, all it won't put food on our plate. Yeah, so we should concentrate on anything really that can bring food on our plate. You just tell the ladies out there they should be like us. Yeah. Wow. Yeah, they should be like us because I'm 26 years, but I have money. Money. I have money. Sure. Okay, so viable to me that. Okay, in Tumira Komami Wange. She's in Kasanga. She works from Kasangat Market. Okay. My friends Lona and Angela. Okay. Yeah. Thank you, Miss Elizabeth Shimerere. Okay. Tuchacha mlama tuenda kawanto oluzungu lwero. Program Gyobeera sitomera omukyala mama sikutomera. How are you mama? I'm fine, how are you? You are fine. Waliwo atugamba mu katale tembamba ogera luzungu nyala twogera luzungu wama hawa. Lusungu sizimanyi. Tolumanyi. Nkulamusiza mama. Kale so. Amanya gaffe gwani. Nze mukyala Goreti. Mukyala Goreti. Mukyala Goreti kakati. Tuli ku GTV. GTV eneesangibwa ku Uganda Muslim Supreme Council e Kampala mu kadde. Era ku Lwokutaano n'Olwomukaaga bagenda ko balaba gweka mukyala Goreti. Alright, kakati mukyala Goreti. Tulina ekibuuzo kye tubuuza nti lwaki olowooza emirimu giweddewo nnyo era tukole tutya okuba nga tumalawo ebbula ly'emirimu ye by the way ki ekitutte emirimu abantu nga batudde waka beebase ate obwavu ndowooza coronavirus bwe byajjamu simanyi bulungi Oluganda naye tinensonga ati ndowooza kyaleeta coronavirus abantu bangi sente zabagwamu kati nibatuula nibajja sente nizigwawo abaana batudde waka buli kimu kyonna kyatuula kyasiraana sente nizigwamu n'ebintu byonna nga birinya abantu tulina babigula ebityo kakati tukole tutya okubanga at least tuzza embeera eri eyaliwo abantu bafune emirimu wakati muno mulimu Nakawa naye kampuni esinga zaggalawo kati ekyokola sikiraba naye singa abantu nibaddamu nibakola nituddamu nitwekuuma bwe twali nga twekuuma luusi twalifuna kyogere ntya right ensonga yetugezaako okugitegeera singa gwobadde mukyala Nabbanja omanyi Nabbanja omumanyisewo singa gwobadde mukyala Nabbanja nga gwe Prime Minister wa Uganda kiki walikozeewo okulaba nga at least omwana omuwala oba omuvubuka kale yenna asobola okubaako kye yeekolera mu mbeera eno ya COVID babawe sente ate nga n'ekyekumi mugamba temwakifuna tikyo twakifuna tewali muntu n'omu Kisaasi yonna tewali muntu yonna yafuna sente ezo leero obwavu bungi ensonga ya sente eyo
batugamba mbu abamu bazifuna mbu endala oba zakwata bate twategeera naye kale mbadde nsaba otumireyo abantu b'omanyi nga bajja kulaba programu eno. Nze ntumira Mama Jona, nintumira Mzee Shitumu Kalerwe, nintumira Nsereko ow'obutunda Kalerwe. Mzee Nsereko ow'obutunda Kalerwe naffe tumutumidde nnyo Mzee Nsereko ow'obutunda Kalerwe tukyali wano mu katale ekkula akatale Kisaasi. Kisaasi Jesse Market. Tukyali mu Kisaasi Jesse Market. Lwaki sikutwalako wano nendaba ku mukyalo ono ali wano simanyi oba mukyala oba mwana muwala. How are you nyabo? I'm fine, sir. Soko tulene manyi okola enviiri nsobola okusiba penso nsobola okusiba peeni nsobola okusiba obututwa nsobola okusiba ebiswayiri ku kyonna ogenda kumpa ssente nkukole ki? Lwaki nkuwa ssente? Ati bya bwereere. Lwaki tonsibira weereere? Ogenda kumpa ki ekyobeereere? Gwe wali agadde nkuwa eki? Badde nsaba nkubuuza ekibuuzo. Olowooza lwaki emirimu gibuze mu Uganda? Oba gwekola? Nze sikolera lwa mbeera ya COVID yegibuziza kubanga ebintu ebidduka tebitambula bulungi amawanga agamu. Soko tunono omuwala ono. Tunuli omuwala ono. Tunuli entofaayo tunuli. Otunuli n'owa Cameroon. Mutunulire bulungi. Awo kati wetuulidde ddala ng'omukyala agenda okubeera MP wa Kampala Central addako. Kakati olowooza gavumenti yalikoze etya okubanga tufuna emirimu abatalina? Yalibadde eggula entambula yonna kale yatugula entambula naye yalibadde agula buli kimu ekyaggalibwa. Kiki kyokyayagala baggule entambula zitambula buli kimu kikola? Waliwo byatanaggula. Nga ki? Kala abano abakola like mu butala abakola ki? Nga tunabona tuli mu katale oli mukola. Tukola naye era tebitutambulira bulungi. Otunda kiwa? Bino ntunda butungulu, watermelon, buli kimu. Baani abatenya okugulako watermelon ezo? Bakasitoma. Bakasitoma? N'ofuna sente z'amata ga bebi? Bebi yaani amanyege? Ye Fabrina. Fabrina. Kakati gwe ogambye tokola kati ogenda kubeezaawo otya omwana nga tokola? Tukola naye era tetukola nga bulijjo bwe twali tukola. Temukola nga bulijjo naye nga mukola. Kati nga tuvudde ku kya gavumenti gwe nga gwe oba omuwala ali eyo alinga gwe ye akola atya kikyaba akola atya okubanga naye afuna ekyokukola in case nga talinze gavumenti muyamba? Era ekyokukola kuba kuyiya amagezi noweeyizaawo akafo mwoyinza okufuna ekikumi okubeezaawo famire yo. Ngenda kusabayo akaba akamu tumira ku taata w'omwana ono. Ntumira ku taata w'omwana ono. Yaani amannya ge? Tofaayo mwogere. Amannya ge sijja googera. Tojja googera? Kale tumirayo abala bonna bagambe. Ntumirako abakatale bano betukola nabo netumirako bakasitomers abatuwagira ate yaba ne batuwa akasente. Bayitire ddala bajje babongera akasente mbera simu. Bakomewo batongera akasente abaabula n'abajja. Alright, okyali ku GTV Musasamu Kauthara Tendo program Gyobeera. Akaseera kano kampe omwami atweyanjulire. Jabaleko sero. Kale nyabo nawe jabaleko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi. Abatulaba mwenna amanya gange nze nantajja Musa Serujja ku mulamo gw'otuwadde ogw'ebbula ly'emirimu. Tekyokera ddala COVID-19 akosezza economy yaffe ya Uganda n'ensi yonna okutwalize wamu. Era ebbula ly'emirimu ekimu ku ebikireese nti ojja kwekanga percentage wotunuulira percentage nga ey'abaana b'amasomero okubeera nga gaggala. Percentage y'abaana Uganda ebitundu 33.3 baddeeka abaana. So abazireetera abakozi bonna buli akola mu masomero abasomesa bano ba administrators bafumbi okubeera nga bakola ki baddeeka. Gavumenti erese programs nyingi ezibeera nga zitujja mu buki mu bwavu. Naye ekyennaku ennyo naddala kati ngaffe abali mu busiraamu tetuziraba kubanga ojja kwekanga nti ebimu ku gavumenti byereeta bikontana n'eddiini yaffe y'obusiraamu. Okugeza nti programs zonna gavumenti zerese ziriko interest. Of which omusiraamu nganze interest gikola ki
sijiri so nsaba government naffe ng'abasiraamu yayogera ku kya Islamic banking ne president akyalemeddwa tumusaba akisayiningeko Islamic banking ejje naffe abasiraamu bennyini tusobole okugenda nga twewole ku sente ezo eza government mu Islamic banking mu nkola yaffe ey'obuyisiraamu. Assalamu alaikum seka. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Emirimu gigenda gitya? Alhamdulillah twebaza kubanga Allah yatugamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omusiraamu oba kirungi webaza era n'ebintu kijolyo. Era tulina kwebaza alhamdulillah. Amanya so. Amanya nze Sheikh Abdallah bayidi kini kibi. Ebyo nera bidda eri government. Nti yeteeka okubanga planning authority yaayo eyongeramu amaanyi okuba nti naddala mubikwatagana n'ebibbula by'emirimu kuba bwetunuulira ensi ezisingako kyetaaga okuba nti waliwo enkola eyitibwa katugambe mu by'emirimu okuyamba ku bantu bateekawo kye bayita social welfare ekiyamba ku bantu naye nti gavumenti eddira ssente neziteeka mu bantu nga ssente ezo tesuubira kuzza wabula kuteeka mu bantu kati abantu bwe bateeka mu ssente bagula bino ebintu ebyebakola ki ebibabiriwo kampuni ng'ezo nezeyongeramu kukola ki kuba kati wano bwetulya mu Nakawa nga mwe tuli population y'abantu nga miliyoni 2 abali mu Nakawa kati olaba nti singa gavumenti bataddemu ssente bano aba wansi ssente ezo ne bagula ebintu olaba nti ebintu byeyongeramu ki factory zongera okukola ki okufulumya kuba factory eramu ezimu mu Nakawa naye okuba nti gavumenti oluusi ebintu ebyo abakulu oluusi tebabiraba nga biki nga bikulu era batera okugamba like omuntu nga gwe nawe olina okulowooza n'oyiyayo akalimu kaakasobola okuyamba. Yes, akalimu ako tojja kayiya nga tulina ssente mu nsawo akalimu okayiya nga ssente ki ziri mu nsawo kati ebintu abantu balina ebintu egyabwe naye olwokuba nti balina ssente zikola kubanga era wali baba beetaaga ka capital kaako twala tugenda kati onoogijjawo capital eyo kyetaaga kibayita ki capital tejja kuva wala kujjako mu gavumenti kuba kati ssente yeziina abantu gabo tebalina ssente eno zaggwamu. Amannya agange nze Sheikh Adam Badiru Walusimbi ge mannya agange. So ebbula ly'emirimu golowooza omukulu gyali yenna oba abantu bandyeyambe batya okugyawo ebbula ly'emirimu essaawa zino nga tetunagenda mu lockdown twali tukola kyenkubiriza gavumenti kyebeekola okugema kuno kwakeerewa okugema bwe kukeerewa ne kireetera ebbula ly'emirimu okweyongera amagezi gempa gavumenti baggulewo olwa naggulawo buli omu alina gy'akola ng'ona akola ssente ng'ona alina byafulumya nga factory tujja kubeera tubigula naye era bagamba obulamu bwe bugagga bwaggulawo ate ekirwadde kya covid ne kyeyongera kubanga essaawa zino era okuggala kwonna baggalawo kugeza kukola ki ku preventinga kirwadde kutambula mu bantu ensi ezimu mu kugema abantu kati ng'ekitundu nga kino ekyaffe ky'enakawa bayinza ogamba nti ekitundu gundi tugema ne bateekawo road block nga teri ayitawo mu mmotoka oba okujjako nga bamugemye alaga kaakaadi yayitawo nze ndaba okugema tekwatambula bulungi kyendowooza bateesewo road block atagemeddwa tajja kuyitawo alina kaadi yakola ki bajja kugema muntu ekyo kimala wiiki emu lubaba maze tutugema eggulewo ebintu bitambule. Musa Sam Kausa Watendo Nakawa Muslim District olwaliro twageje twatambulidde era nga batugeye tuli mu twale ly'obukoto tukola naki gyolabawo mu district yenu okuva wajja mu bukulembeze oba oliawo muyinza okubamu ne challenge ezolaba ezibasoomoozaamu wadde nga tugambe Nakawa simu abali obuye nnyo of course naali eyo naye wawulira Nakawa obeerayo nnyo kuba road abo embeera ekateri bubi nnyo challenge tezisobola kubulawo kubanga obukulembeze twogera wetubuyingiriddemu naye tuba ne challenge ezimu mu mizikiti egimu nga balina ebizibu byabwe bakaya n'ebyobukulembeze nze njagala okukulembera naye tugezezza kulaba nti tukola ki tutula nabo tuzinogera eddagala kati nga ntinda Masjid Salam mabegako eri abadde bamanye ebigenda mu maaso nga buli kaseera wabaawo entalo naye okuva twajja mu bukulembeze alhamdulillah twatula nabo era tukyatula nabo okulaba nti tulugonjola awo n'ekiwaatule era bwe mu buvunaanyizibwa nga waliwo ebizibuzibu naye nga biri mu bantu nkiko za mizikiti secretary
tamanyi wakoma, chairman tamanyi wakoma, buli muntu alowooza nti yasinga munne. Katugezako okusomesa abantu kutegeera nti chairman ova wano okoma sekretary nawe otambula tuweza buli muntu okutegeera obuvunaanyizibwa bwe. Tugezezaako okubasomesa, tukoze semina, tubasinkanye, tubakyalidde mu mbeera nyingi. Alright, nakawa muziri mu district. Tuline district card. Sheiza Kiburhan. Atubulidde bingi era nga tugambye nti batambulira ku mulamwa ogwa unity and development. Of course, naffe nga GTV gwe mulamwa gwe gumu gwe tutambulirako, unity and development. N'olwekyo kibadde kya ssanyu nnyo kubanga district card naye atubulidde gwe mulamwa gwe gumu gwe batambulirako ng'abasiraamu bannakawa muziri mu district. So card nga natera okutta. Nakawa muziri mu district oba nakawa division yonna emanyikiddwa nnyo okubeera division eri industrialized. Naye bwe tutuukidde mu biseera bya COVID-19 nga amakampuni mangi gaggaddewo olw'embeera ebaddewo. Okuba nti amakampuni gaggaddewo kitegeeza nti n'emirimu gisaliseeko. Eyali akozesa abantu 50 kati akozesa 5 oba 10. Abalala bonna bali waka. Ebbula ly'emirimu liyitiridde. Tugenda kumalawo tutya ebbula ly'emirimu lino? Kakati ku nsonga y'emirimu buno obulwadde buwakosa buli kimu, kuba bwatukosa mu mbeera zonna, mu economically religious amadiini emizikiti ne bagiggala, tetusadde yidi zombi liri kumpi eri twakisalira kale scientific naye no kumpi twasalira ddala. N'olwekyo buno obulwadde bukosezza nnyo ensi yonna. Bubuze ku mirimu ne bukamala. Kati abasomesa kati kumpi myaka emeka 2 tetumanyi oba banatandika dde okusomesa. Kampuni byonna n'olwekyo kyenkubirira bakama baffe mu gavumenti bafuba okulaba nti bateekawo embeera eyamba omuntu wa bulijjo okusobola okulaba mu kaseera kano nga afune kyasobola okumubeezaawo. Twebaza the right honorable ekitiibwa Nabbanja, mama ffe Nabbanja, wa programu gyabadde gyatambuza yaki ey'okuyambako covid relief. Tetuganye ebimwe ngere ebintu byemanyi ebya Uganda mulimu ebitatambula bulungi naye kutwalira wamu tugyebaza. Nikyo tusaba gavumenti eveeyo naddala kuyamba abantu bano abatalina ddala bwasiizi nga abasomesa naddala mu private schools. Somesa bali bubi myaka 2 basomesa. Obuyambi obwateekebwawo oba sente zaateekebwawo zituuke zibayambe abantu abo baziganyulwemu. Kwegamba naye embeera mbi yeetagisa gavumenti okusitukiramu ngera bwe twebaza n'abantu kinnoomu abavuddeyo n'ebitongole ne bayambako ku bantu ne babawa ku kamere ne babawa ku okunywa era tulusaba bagende mu maaso. Nga Uganda Music Film Council Nakawa mu district era tuda program naffe tulina kituyita Nakawa taxi force. Era tukubira abantu bonna mujje abantu baffe bali bubi bamba mu bali bubi n'abantu abalala bali bubi mujje tukwatagane tulabenga yetunze okuyambamu abantu abo. Obuyambi tujja kubutuusa ne bonna boyagala obeerewo nga tubutuusa tujja kusaba obeerewo tuyambe abantu baffe n'embeera sinungi. Barakallahu fikum. Kadhi bigambo bya bisemba yeri abalabi ba GTV okutwaliza wamu n'abantu ba Nakawa muziri mu district. Okutwalira wamu abalabi bonna abalaba GTV okusoka ddala tuwagire omukutu guno gwe gwaffe. GTV yaffe ng'abasiraamu bwoya. N'olwekyo nkubira abantu bonna abalina kye basobola okuyamba mu mbeera ez'enjawulo bayambe TV yaffe eno esobola okugenda mu maaso. Bateekeko ebirango, bateekeko kubanga ate egenda wala ate abantu bagiwuliriza nnyo. Bw'oba olangidde kuno ekirango kyo kikola kituuka wala. N'olwekyo obuyambi obw'enjawulo naye nga tumanyi nti oluusi emikutu nga gino obuyambi obusookerwako kugiwa birango, kugiwa bulango ne bubalangira n'okugiyamba mu ngeri ez'enjawulo. Era n'okwebaza baganda baffe batabani baffe abeewaayo okubeera nti bakola ku mukutu guno n'okusomoozebwa kwonna
okuyinza okubasanga ng'abantu bannamawulire embeera gye bakoleramu kusoomoozebwa kw'amaanyi n'okubeera nti beewaayo ne baguma tubeebaza. Tetuyinza buteebaza His Eminence Mufti wa Uganda mukulembeze w'obusiraamu ne badipute be ababiri n'olukiiko lwonna ne majilisi ulama ne majilisi ne General Assembly ne bakadhi bonna ne regional kadhi bakama baffe okuluba amatwali ba imaamu n'abasiraamu bonna tubeebaza okulaba nti mukutta omumuli ogw'obumu ogw'okusomesa obumu. Tetwagala omumuli ogwo gwonna muntu akola ki aguzikiza. Omuntu yenna ayagala okuzikiza obumu tubeere nga tumukoonako nti bwabawo ensonga yonna ng'abantu tatambudde bulungi tutule wamu ku mmeeza tulabe engeri gyetukola ki gye tugisalira amagezi kubanga obumu k'emaanyi obumu era Allah jalla waala bwatukubiriza n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Buli muntu yenna alina obuvunanyizibwa era buli muntu yenna wakubuuzibwa kuvunanyizibwa. Ekyo buli yenna alina obuvunanyizibwa oba obuweereza bwa Supreme Council tuleme kubuzanyisa tweweeyo nga tetwebalirira tetweganya tukendeeza okuwabula n'okunenya n'okwogera ennyo wabula tubeere nga tukola bukozi nga tumanyi nti Allah jalla waala ajja tubuuza obuweereza buno ate era nga tukimanyi nti Allah jalla waala ajja tusasula bwe tunaaba nga obuweereza tutambudde nabwo bulungi. Barakallahu fikum. Oyo nno ye Sheikh Zakiyu Burhani, district kadhi owa Nakawa Muslim district. Abakulu mu Nakawa Muslim district abayinamu ku kasente abakawuliramu okamamu abagambye nti GTV yammwe ebirango mubiyiseyo nga mubitwala ku Old Kampala. GTV esobola okubanga ate ebatuukako akadde tubeera nakatini nnyo wabula gwe ayinza okwetaaga okuddamu okola Sheikh Zakiyu Burhani mulinde mu programu zaffe ezaddaawa. Tubeera naye y'omu ku basomesa baffe be tubeere nnyo nabo mu programu zaffe ezaddaawa wano ku GTV. So nno bw'ati era abagambye nti nno tubenga tukwata omumuli ogwo gwe tukutte ogw'obumu nga bwe tugamba nti GTV tutambulira ku unity and development. Yes, well and good. Everyone, bigwa byocha. Watch a program yaffe Gyobeera weebadde naye nga tetunnagalawo. Musa Sam, enkoko gipakinze nayo togimpadi. Enkoko ebadde ya nannyini nkoko eyalunda gwe tolundanga kosimanyi oba olunda nawe ojja kutwala eyo naye nga programu nga tugiggalawo kiyinza okugamba abavubuka nti ebyo byowulidde ebirowoozo mu bantu betwogedde nabo biraga nti nno mwana wattu emirimu gyo gyeka nga gyakendeera naye ate okyalina option endala option gyolina si yakwebakawaka yakubanga ositukiramu osobola okuba nga weetandikirawo omulimu ogugwo osobola okuba nga onoonya mu buli ngeri yonna noba nga ofuna ate ekyokukola n'osobola okuba nga weebeezaawo otherwise programu yaffe asobola yenena agyetaaze osobola okugenda ku YouTube channel yaffe eya Bilal Television oba n'ogenda ku GTV Facebook platform yaffe noba nga ate ofollowinga wigenda mu maaso buli lwakutaano ssaawa 12 mpaka ssaawa emwezi ekawungeezi n'olwomukaaga repeat ssaawa 8 mpaka ssaawa 9 Musa Samu ne Kawutha Watendo tubeerawo okubanga tugikutuusaako olwaleero tubadde Kisaasi wano mu Kisaasi Nakawa Muslim District era nga bwetyo tubadde ate tulinde omulundi omulala tujja kuba nga ate tutuuka mu kaaloko ate nga teweerabidde twebaza mwenna abatufollowinga ku platforms ez'enjawulo n'abatulaba programu yaffe Gyobeera nze kino nkikkaatiriza ebeerayo buli lwakutaano kuva ssaawa 12 paka ssaawa 1 repeat n'ebeerayo olwomukaaga kuva ssaawa 8 paka ssaawa 9 Musa Sam ne Kawutha Watendo Omuwati producer Hassan Hussein Omuwati Hassan Hussein twagalanya nane babeeraga kamera nja kuwa kasitole ka Hassan nga tuvudde mu kamera otherwise kayinza oleeta ebizibu mu kamera tubasibule twagala nnyo ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة
covid-19 yakuyisizza bubi nnyo bannange balowooze ku kyokugulira abaana bagende basome kubanga ebyokusoma babyerabidde wabula lwakuba maama wange wa Mbogo. Nabanja maamawo banzaala weddira Mbogo neddira ngo tambulamu ng'omuganda oli musiru ntambulemu ng'omuganda ebigere ebinnuma ebigere bikuluma